Eri kamanda n'atusikiriza okuyingirayo n'abantu bana. Ebigambo bibadde bingi nnyo nzo obutabiddamu byonna nga balaga nti bamuwandiikira dda ajje, amini baamukubira essimu ajje, naye ne tugamba poliisi emirimu egikola etya. Nammere senior citizen bw'oba omuyita olina omuyitira muwandiikira. Bwe tutuuseeyo ne bendabye body language ne ntyatyamuko akatonotono, naye nsobola okuba nga body language ya CID kamanda nza okuba nga ngitapuse bubi. Bwe tutuuseeyo wabaddeyo kase kusaasira nga naye azze ne reference ye n'agamba ono ye ali waggulu w'amateeka, nawe abadda reference yange mukulu n'agamba ngimpitire. Naye omukulu tugeze mutuukako nga complaints zaasuuka dda eza full figure, nga ab'ekajjansi baawaaba, ab'ekatwe baawaaba dda, nga netumubuuza ssebo w'ekitiibwa gwe ensonga ezino zibadde bawawaabira full figure gwe badde tuziraba. Tibanaye mbadde nziraba naye nga ninze ba complainant. Ne tubagamba nti ate ba complainant be bajja ku poliisi mubadde mubakwata. N'alaga nti ekyo abadde takimanyiiko. Era n'alagira mu butongole bayite fayiro yonna gye ziri gye bawaabira full figure asobole naye okuvunaanibwa ng'abalala be bavunaanibwa. Era tuvuddewo ng'alaze nti akitadde mu nkola, kuba mugambye bw'otakikola omufaliso bwe ajja kuguleeta mpaka ku CPS n'ebakaawo mpaka emijja okuyita full figure. Tetusobola kubeera mu ggwanga libenga eritali mulimu abasukumye bali waggulu w'amateeka, kuba full figure avumya abantu bangi. Essaawa zino muyinza okulaba abo banyiga ne bamukuba, waliyo abalala baagala okumufumita ebiso oba oli awo n'okumukola ekisinga ekyo. Ffe tetukkiririza mu ffujjo, tetukkiriza mu kukuba, kubanga ebibi ebibi tebisobola kukola kirungi kimu. Kaakati we tutuuse nze mbadde open ne bagamba mwakutte promota waffe wano Nobert ne mumusiba ali wansi. Ne bagamba Nobert fayiro ye balinze DPP ategeko komenti balawo oba bamuta oba bamutwala mu kkooti. Kati bwe tuviiriddeyo ssaawa zino nfulumyeyo kugenda kunywa kacaayi ate nkomewo wano. Bamusindise okukola statement. Era bwe twogerera nammere ali munda ali mu kukola statement, baamala okugikola mugambe ssebo beera open. Mugenda kumuwa bondi oba temugenda kumuwa bondi. Oba temugenda kumuwa bondi tutegeere. Body language ye njitidde. N'aŋŋamba mulinde amala okukola statement. Nammere? CID commander. N'agamba mulinde nammere amala okukola statement tulaba ate ekinaddako. Awo we tuli. Naye nga bwe njogerera full figure abayise fayiro zonna. Gongo olina gye wamuwawaabira ne batalondoola nsonga za full figure. CID commander abagambye muzifune ate mujje n'obujulizi. Kirungi obujulizi buli social media. Era nange essaawa zino ngenda genda wali male okufuna obujulizi bwa full figure bya Zanjolongo ebbanga lyonna, nange ngenda kuva wano nga maze okukola statement. Awo we tuli nammera ali munda ali mu kukola statement. Body language y'omusajja ebadde egambye. Body language y'omusajja CID commander n'ebigambo byasoose okwogera ntiddemukko nti basobola omusigaza, naye n'obutamusigaza nakyo kisoboka. Kati ndowooza tulindirire mu 1 hour okuva kati tujja kuba tumanya nti oba bamuwadde bond oba tebamuwadde bond. Ninga nange kati ngenda wali tujja kutinkula video zange male nange okuyingiza omusango gwange. Ensonga za Catherine kusaasira zo bazitunuddemu? Kusaasira bazituddemu nnyo ne reference n'agiraba era n'agamba yawandiise ebbaluwa eziyita yonna gye ziri basobole full figure naye okumuyita ajje yennyonnyoleko. Awo we tuli. Tuza kamera zammwe muzigyeko. Era ne bamugamba nti tetunnatuuka kumwetaaga kati ate awo ne ndabawo Katemba atali musasulire. Kuba nze ndi munnabyabufuzi era mukimanyi ndi flag bearer ate ndi mubaka alindiridde okulayira ground njirina. Kati ne ndabawo akakodi oba oli awo ak'okwagala okuntawaanya mu biseera eby'okwewandiisa oba ebyakalulu kali kennyini ak'okulonda. Ne nga nti kanneetwale mbabuuze kiki, ndaba full figure abeera aleekaanira abantu nti munjagala kiki, munjagala nakoze eki. Kiki ndeese okubuuza sifundanga ku official summon. So mu bufunze tebakusamoningangako wabula ozze kulaba kiki kubanga mbadde ndaba full figure abeera aleekaana nga bw'omumanyiye buli kigambo kisobola oyita mu kamwa ke. Mbadde ndaba bakunoonya nga n'abantu bange
bateba kunoonya tukulaba ku mikolo tukulaba n'abaana bo tukulaba genda obuuze kiki so kwe kusooka n'entuma lawyer because I'm represented by council omwami najja oyazze ne bamugaa nti ate tebanneetaaga ne mugaa ddayo okukoba ku official summons so leero nzize ndabe WhatsApp katono nnyo nga tonaba kugenda olutalo luno twalulaba yes omukyala yakuvumiranga ki ebyo olina bibuuza ye Makona bintu nga byobuuza byakyana kitonyi nkuweerera oddayo ku journalism ndaba byobuuza bya kisiru omuntu bw'aba avumye omuntu buuza ye nti bw'ovuma ovuma waaki ate obibuuza nze ndi mutwe gwe nze muzaala buuza ebirala ebisoboka nga nze nnina obiddamu byalina okuddamu bibuuze ye obadde olinawo ekirala ka video kafuluma era abantu abasinga bagamba nti nammere bantu ki abagamba wazze nabo bantu ki abagamba nti nammere yakikoloze nabo abantu abasinga bantu ki oli mu ssimu z'abantu bantu ki abakyogera nti nammere ozze nabo wano bawe poliisi olina ekirala ekyokubuuza bassebo ne bannyabo bassebo ne bannyabo bassebo ne bannyabo ebigenda maaso mu ggwanga mubiraba nze kyenaali wadde amagezi omuntu gwe bayita full figure oba eyeyita full figure whatever naali muwadde amagezi nti nga tannaluubirira nnyo kusiba abantu nga bwe tumuwulira yeewaana yasibye nobati nasibye gundi agenda yeewaana n'omukyalo oli omunaku yali amubanja akatogo esente z'akatogo eri emakindi yamukwata n'amuggalira ne bagamba omukyala nti bwe yabadde abanja full figure yamubbyeko emitwalo 6 nti omukyala omunaku bwe yazze okubanja emitwalo gye 7 wakati awo mu kubanja ate yabbye emitwalo 6 era baagimusasuza omukyala baagimusasuze katwe baagimubazisizza emitwalo 6 n'agiwa full figure naye nze ndaba full figure mu ggwanga munate ye muntu ali mu kkomera ye muntu ali mu kkomera erisookebwako ate ng'ekkomera eriri ebbi nnyo n'okusinga bano baggalira wano kubanga essanyu lye alijja mu kuvoola balala kuba alina obwomu mu bulamu bwe talina muntu yenna amwetaaga yatuuka okukubwa nga bwe yakubwa n'agenda mu ddwaliro n'abulwa yadde amukyalira nga ne beyeesibako nti baamukyalira alimba beyeesibyeko beesibe so nze muwa amagezi ye yennyini yeetereeze okusiba abantu si ye solution poliisi si ye mutuma nti vuma abantu era ebirimuviiramu ekyo bw'ataliva ku bantu ne poliisi eyinza obutasobola nnyo kumutaasa kuba si ye mutuma so anyway katugende Abitex tugende munda okulaba nga alina okuwa abantu ekitiibwa alina eggwanga lyaffe lirina ennono lirina empisa okuwemula si kyampisa era tukivumirira so tugende gye bayise onalebo nammeere katugendeyo ate tulabe kinavaayo naye kyentegeddeko ne kusaasira gyali referensi ekwata fulfiga n'abalala kakati katulaba amanyaka gakwata olwaleero nze empagi yammwe okulaba nga abantu abawemula ku social media bonna abakosa abantu abavuma abantu essaawa pulezidenti waabwe banaateekebwa mu kaguli ntegeeza fulfiga osanga social media maliriza ibyo basanga wano obabule byo babudde byo mugende we have blended forces